Watadewa? Wasingo kale kutega ne bazijja. Tebankwata mu mabere ne akaleka ensawo. Kalina ensawo muno mu nsonse kana muno mulimu ensawo side eno kati olaba zino nazo olaba zigudde teekayo erimpala. Ibadde na mubiri. Badde na mebiri ebitaano. Navudde naze wakankola wenzi tezivaamu golaba bere kweyongera kugejja kumbe waka wanga ali munne. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaasikulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Kyekiganye bannange wetuli Sheebah. Oleta Sheebah bampitani Sheebah. Omanyi face. Oli bulungi. Kati olwaleero no Mukunja nsazeewo ne ngamba nti musajja wange ekitebe kikwaniriza. Ekitebe gamba gakatonda ekya CRUZ. Anti onkubidde essimu ne ngamba omuyaye Allan omenze oluusi ndyamba mmanyi oyinza okuntwala miswiba engeri kenkubwamu. Posto kyavuga motoka? Sikyalina mmotoka. Motoka yalagawo. Nalina akamotoka naye nga kantawaanya nnyo nga kafu naye nga nja kufuna bino ebintu byensi omanyize Katonda ebintu byange n'engeri gy'abikola. Wali omanyi nti ndikwata ku iPhone. Bugembe nagimuwadde ne yeekubyamu ekifaananyi. Pasita Bugembe. Olimba naawe. Namuwadde iPhone yange ne yeekubyamu ekifaananyi. Koye yagamba gira oti. Ne mugamba gwe Buladi Katonda alina byankolera asinga naawe yansabira. Wangi? Nkutidde. Bwagambye? Namugambye Katonda kati gwe iPhone ziri mu bukadde buna ate yange bagijja bweru. Ye eri wampozi. Nayo ze nayo. Ate nze njawukana na iPhone njikuuma bulungi nosinga ekirala kyonna. Negwe kava eriwa ekyapa ky'ettaka kigenda gwa wansi. Tesobola kuba sigiwa abantu era gikwatise emikono ebiri. Tekako kava. Anti gikwatise emikono ebiri esobola otalantuka n'egwa. Olaba ne King naye King atera okwa King. How are you? Okimanyi Sheebah yayize oluzungu. Hi Sheebah. Hi Sheebah. How are you? You're fine? Oh, Mukama Katonda wange. Sheebah, oli star. Nebali kusiima. Sheebah yimbira mwala niyo yakayimba. Alaika akubulamu katono. Ebyalavu byakwesibako. Eka nsonyi kubali. Ositinga omuntu. Tetunaakola ki? Bannange. Sheebah. Wano omanyiwo? Wani wano? Simanyiwo. Simanyiwo. Obudde ne mama waali. Mama soko je nawe obudde sinnakulaba naawe. Oli otya maama wange omulungi? Oli bulungi? Kiriya wali wonna. Wangi? Kiriya wali wonna. Kiriya wali wonna? Yes. Wano omanyiwo? Sijjangawo ko simanyi. Omanyi omuyimbi nannyini wano? Mumanyi naye nga nze simanyi. Wano wa president. Naye nja kukulaga ebisigadde. Kyakali. Jangu ate ogenda wa maama. Ate obadde otemye. Nale nzirako wali wano. Nzirako wali. Kati mujje tusooke tutuuleko wano. Nga bwenteekateeka olugendo oluddako. Tukyeyongerayo. Musooke mutuulireko awo mu ntebe awo. Musooke mutuulireko awo mu ntebe. Nga tuzijjamu. Mukunja tokola lugambo sirika. Manyi musajja gwe naawe olugambo. Mutuulireko awo Sheebah. Mutuulireko awo nga bwenzija. Teeka ensonyi ku bbali positinga omuntu. Nze kati nkole ki? Ate tunaaba ki? Bane wakuba eyo Sheebah. Eyo. Nze kati nkole ki?
Olinze maliko yangu. Zeoka bantu mago. Onina bakubagwe. Sabula. Umutima wateka muchi. Ampulira ebisokola wano. Kati kankutimbe. Kumukutu kankutimbe. Hani akawandiika ako ye by the way. Mungu. Kunja yakawandisa musidi. Mukunja. Ebugu mwoliulira. Ebugu. Wano wali best. Wanji? Wali best. Naye Alani olunaku lumu oli ntunda walayi. Nengeri gye wa. Nze nagamba, nze nasalawo ne ngamba Mukunja. Oyina kubeera happy. Naye olunaku lumu mu bwa happy oli ntundiramu mullo. Gozanya n'ensi. Soko J. Soko olindeko ddaya naawe otunula nnyo. Zibiriza. Anti kati tunula eri bwoti. Mu byomaze ebbanga ng'onkolera. Nange nasazeewo ne ŋŋadda era kankukolereko kino. Ate otunula. Jangu kati yingira. Tebyakwambala bulungi otya. Tulira ddala awo ne maama. Ngoli katini. Mani Mukunja tandabangako. Tandabangako. Singoli mutini. Nze muna yenze. Ne Sheebah kusinga omunene sambi kya Sheebah kinene kunze. Bana akafu. Sheebah kusinga omunene. Asinga buli kimwe bina. Omulabye. Nenze bina lugoti. Era ngo yenze zingezeza namu. Omukyalo mmanyi. Sheebah nganyirira gwe. Bambi. Sheebah anyirira lwakuba tayagala kuzaala. Ajazaala tesirya papa. Please. Kankulope ewaba. Bata akateba kala Alani. By the way. Kakali wali fastud. Bambi, lwaki temwangambye mujja? Nze Alani ankubidde essimu nangamba muuku nina winje. Obuddalo mbadde yagenze nadda mbadde nsiba nviiri eyo. Bane Mukunja ogamba otya? Mukunja nsooka nti simulabangako. Kubanga bwe nakulengera bino bitwali eriwa. Mu kalulu ka wuma. Ate ng'oli eri weekalakaasa saakulabako biri awo. Naye ng'ate abadde kyali wange nzi gatweraba dda. Anti spicy. Akafufu k'essalama mukalabye. Bane tukalabye. Kaka anti ndabe enviiri za brown. Gwe kyenno mmanya anti Alani wankubidde ngamba Alani bw'atyo yampita nampekira nantuusaako ifu bannange spice. Ne gwe spice naye omanyi enkoma gyenje kankwewe kubyemu ku kifaananyi omanyi mbadde sijje kwanjulirangako. Naera baby yennyini brand new. Naye nga waliwo ekubisiza ku kifaananyi kya iPhone eno spice. Mukunja wasaamu Snapchat. Nalaba ogamba data akutabukako. Enywa data n'owenkya. Nange nga kirikiriya. Enywa n'owenkya eyo gy'olaba. Nagiwadde pasita Bugembe n'agyekubyamu ekifaananyi awo. Yabadde amanyi ebintu byako. Singa iPhone bakimanyiza bandi tuwadde n'abwambasada. Ne box mweyagiro otambula nayo. Waliwo nti yabadde ayagala okungulako box eno. Mullo. Waliwo eyaze box baagala gigula oli agiteeke mu ddiiro lye ng'abantu bwe bajjawo babamanyi alina iPhone. Ne ngamba njasooka mbuuze spice saa atunda bintu byange. Yangambye ayagala gingulako nemugamba mpa ssente mmeka. Adda mpamu emitwalo 9 nemugamba mpa emitwalo 15. Agiteeke nga mu ddiiro ewaabwe ng'abantu bwe batuuka jjukira nange wange wali kati oli oluba okuyingira.
amaaso gatukira ku box wali eri iPhone yo yennyini ngikumira mu kisenge naye ngikumira bulungi nnyo nno ddala nnyo bambi kati ate ekinnuma ye Spice alabanga iPhone ebintu bya bulijjo kyokka gwe yagiwa mu famire yaffe nze yasooka ogikwata abana Mukunja kigambo kootudde anti kati no Spice mwe mukola ebintu ng'ebintu olaba bya bulijjo naye ku muntu gw'okikolera gw'oba tomanyi nti okola byafaayo okitegeera kakati era nagamba abantu era nasooka ne ngikwata bwenta nanga naye Mukunja olina amalo ne mbagamba aliwo nno n'abeekubye ekifaananyi nga bamugulidde enkoko kati eyamanyirwa lye enkoko yagirabanga ekya bulijjo n'atamanya nti waliwo bali ng'agirya ku Christmas wantasa Spice kati emirimu gyagonda era kyova olaba ennaku zino ekitimba nkitigomya nnyo mbabonyabonya nnyo olabira ddala ebintu mbikola ne bitambula kati wali nakozesa nabayita bonna ne bajja waliwo abajja ne ku weekend okwekubya ebifaananyi ate byenkugamba byalaali gwobeera wali kumpi n'eggeto zaffe nobaweereza ku WhatsApp bajja anti erina obuzibu entawaanya weekuba ekifaananyi tesindikira Android natesobola muba mulina ate kugira terina Bluetooth za Android tekuwa eyagala ba iPhone kati awo onna munnabisaalo nze njirina negwe Spice omanyi wakola nga nsanyusa nenga kyali kikugaana bambi abayaye no nagera ne saagikweka nabanjula ne mbagamba mu mutima mulungi yino njirese yaffe ffenna okitegeera si yange nzeka wogibba ffenna tuba tufiiriddwa mundeke ngikozese kati mbawaamu nabo ne bakwatako okitegeera kati olaba gye nali nkozesa lwakuba njagala giwa Sheebah eno yambonyabonya nnyo yandabye ennaku wogitunulira obulungi n'ebyenda obirengera yali yayiikayiika dda kati nina iPhone gye nali ngenda okubba era nagambye bugembe ne mugamba we bale kunsabirangako waliwo baneiba bange eri gye nnyambuka ginywera ebintu byange waliwo gwe bali ekikomera mulimu abaana 6 maama ne taata be bantu 8 n'omukozi ndowooza wa 9 bonna bakwata iPhone nali njagala nzibeko emu okitegeera si mu bubi kati byonna nasabanga Katonda kati woba n'abaana ng'obulidde ekyokulya Spice osobola okugamba Katonda abaana bange baba bagenda kufa njala kaŋŋende nzibe naye siri mubbi naye kanzibe bafune kye balya baleme Katonda omusaba obukuumi kati raba kyokka gwe saabikubonako nti nali ngenda kugibba naye raba ate woogindeetera olaba Katonda waakola Spice we nali nkyali mu kyalo ewaka ffe taata waffe yakulira eddiini mu buyikwe mu Advent naye nze nayonooneka anti we najja enjagana ennyonoona kati ffe mu famire yeffe baana emiyaayu naye okimanyi baganda bange bakulu bange batambula ne bu Bayibuli naye mu kyalo ne weebaayo olumba oba omukolo bajjira ku booda bakwata busimu bukatooki omuyaayu gukwata iPhone ate nekyamu nokyusiza obulamu bw'abantu eddiini guba mutima Sheebah onyirira nnyo bannange nnyo kati buno obushedzi bw'oteeka abaana bw'obuteekako nze olina engeri oba okinkolera mami ogamba otya Sheebah akusanyusa bw'omulaba yakyuka Sheebah yimbiramu sipaayi bannange lwonna lw'oyaga asooka muyimbire Bayibuli kuba atubeeredde bulungi Spice ng'enseko Sheebah kankuumye bulungi nnyo bambi lwaka muyomba era abaagala beekyanga Sheebah naye nga mukyala wo byaddala simanyi ebituufu situbimanyi gwe mu mutima owulira bagamba ki nno nze ndowooza amwagala nga muganda we nga mukwano gwe kati kulaavu mase ne Sheebah ntwala mpasanda walayi leero Spice gwasalawo gw'oŋŋamba gwe laavu mase anti anneesibako ate nze omutima guli wa Sheebah anje omutima gye guli gyosigala gy'obeera mukwano gwange alabye simanyi naye kati bafuka ba Luganda ba mikwano yimbiramu Diana kali akayimba akabayibuli ti bayibuli gy'olina sembuuze ogisoma obanga ogitereka mitwetweyo ekyo nno kyakabi egisome mukwano oliwona okufa esente zo z'olina
nze mbuuza olyako mbule kiri obanga ozitereka mu waleti omwo ekyo nno kyakabi kale zirye mukwano oliwona okufa Mindi waffe nnyo alina sirire ejjula Sheebah akayimba kanyumira nnyo kayimba wewunye mami yasinga omanya sirire ejjula mama adde mu katanga naye nga tebakola akayimba ka sirire ejjula akayimba okamanyi mami mami kamanyi bannaye ke kali kweri ewaffe ono ye Spice Diana walaye kamuyimbiremu mami buli woyitagyeka mana ekitiibwa kya Mukama obula afaayo nnyo naye abamu kubakola akayimba omusajja ono adde olina bangi boolaba sirire ejjula era bagambe bamanye eryatalire ejjula wakuba akayimba mami kanyimbire mami omanya binyimbira omanyi mbeera eyo nga bansesa dozi yayirekera muwala we mami omumanyi kasita dola abayimbi oyo mami naaba baana mami Spice wali omulabyeko maaso ku maaso live simulabangako naye mbadde nga mulaba ku TV wadde omulanga ku TV nkulabye ng'omutunuulidde nnyo nga yali amulabyeko nawali mmulengera wuuli wali eri era okitunulako n'omutunulako n'omanya nti muwala mulungi nnyo wakabi ebigogo nagendanga koliko yaliko n'obuyimba bwe bwe buliko ebigogo twajjayo ne Mukunja n'abatwali bangi mwebale kuyimba obuyimba bwo bwakabi nga butukuba mwebale kumpagira nasiima ebyaddala kyoyimba ayimba mutendeke mulo mutendeke mulo mami bannange akayimba ka regular Mukunja yamu kubatandika TikTok videos ezakatunda ku TikTok era bemu ku bakina musiima kuba yakolanga omanyi omuntu nga promoting ekintu nga n'omuntu tamumanyi n'apikana video ku video hashtag ku hashtag kati nze nayagala Spice nga tewali antumye wali osanzeeko Spice omuntu n'omwagala nga omanyi waliwo okwagala kwa mirundi ebiri waliwo oyinza ga njagala Spice olw'okuba alina ebbina oba olw'okuba alina ssente oba alina kino kitegedde kitegeeza wemba nakwagala lwa bbina we bukya ne liggwako okitegedde ekyali kitugatta kiba kikoze kigenze neebaayo oli ng'akwagala lwa ssente kitegeeza singa bukya kuba tezibeerera ssente ezo we ziggwawo kati nze Spice nayagala Spice nga sirina nsonga nasanga muntu awo nendaba nga mwagadde no like Spice ansanyusa ate like nze omuntu yenna akwatirako okwo ku muntu omulala nga mwana Spice nze simanyi na sala gye nsobola kukusabira sala zo zikola simanyi mwana ze munsabira nga zikola omutunuleko mulo tosobola kukkiriza nti akadde kano Spice nkulabako gamba munkubye surprise wallahi madde seetegese nako nti banne epiipi ng'enyambaleko ku bulungi kati nangalani teyambuusiza nti ngenda kulaba nange nzize mungamba ndagawa nengamba alani kiki kireero kyagenda bulungi tulabika bubi naye kati gwe nga ku mbeera gy'obeeramu ng'oli wali stage nze nga manager akwasaganya ebyokulya n'ebyenfuna ngambye kandeete abantu bonna bayigamba CRUZ yagabanga ebyokunywa ewadde ali awo mukisa bwe bakyama byogaba bibyo ngambi tadde maaso yani akulagirire ne gyebibeera wetumiikiriza alani gwe manyi buli kimu gye kibeera gali amazzi gemunywa aga Spice era eno kampani ekola ne juice ono bakola ne juice yonna amazzi ga kampani nange mwebale nnyo naye ng'era tekijja gaana muyiseyiseeko awo mu mimiro awo
Anne Mukunja nsanyusa okulaba bambi badde kati Allan baya baaki mbadde nokola plan zange ku meeting ebyange nga nze neteketeekete ajeerowozezaamu ng'obudde otambula nnyo jagenda ate Mukunja naye bulijja ŋŋamba njagala genda neebaze Diana mullo nayagala dde okwebaza waliwo Allan we yankubira n'aŋŋamba lwaki toze ntulaba ku Spice ne nali nkubiddwa okitegeera kati ate ate Mukunja kuwulira amazima agamba CRUZ njagala leero naye andi kati Spice ondaba nze ndi muntu wa ddala nze sima ebya pretending we mba njagala omuntu mba mwagala we mba simwagala period okitegedde kati Spice mwagala era ewange mu bantu bange omanyize we njagala omuntu Sheebah we bale kulabirira Sheebah Mukunja naye ne Sheebah ndabirira yava kenge sitakyakanywa mpozi lwaba yagadde nanga atunywemu ako nga naawe wooli kwolwo twanyiiga Sheebah twesobya yansobya ne twegoba naye naŋŋamba bannaye kati mukwongobe muku wange ka Sheebah ako kampisa bambi we bale musembeza n'omugjamu omuntu naye nno okupangula okukaisoke naye kasita ayinamu nawe wakola ki nanga ndiira obuuka mama ekimunyiza nange nanekyangirako kati mami kasita muli naye ola Spice kati wabadde ngawo challenge ey'amaanyi nti Sheebah okuva we twamufunamu eri embeera gye yalimu mama wa Sheebah nabuuzanga Sheebah maama aliwa taata aliwa nga maama bagamba maama yabula ne mubuuza mami yakulekawo ddi nti maama yandekawo nga nina emyaka 7 egy'obuto nze era bulijjo manyi oyo maama woono yafa nze bulijjo manyi yafa can you imagine omuntu maama okulekawo abaana nga omwana wa myaka 6 n'ogenda n'otaddamu kulabika kati munaye ne tubeera ngaawo ng'abantu bagamba oko ku social media kuba ojjukira aba social media obamanyi akuvuga supiidi afaayo nnyo kati bagamba nga Mukunja lwaki tutwala Sheebah n'alaba abaana be n'alaba abazadde be n'alaba ki naye ng'abikugamba ye tamanyi namanya nti abazadde baakokako genda olaba temumanyi na gye bali twali tuli awo ate n'ekirala nga n'embeera gye mwamusangamu temumanyi ne bamutandikira nnoonya n'abantu be kimu kirina akadde kaakyo twali tuli awo nga tulaba ka video ku social media ng'omukazi akola ka video ng'agamba nze maama wa Sheebah bansiba ndi mu kkomera mwana wange oba osobola jjo ntaase ne bakansindikira awo kaali ku TikTok kati nga ndaga ono video nga mubuuzi ono yaani nga ngamba ye maama wange ng'amumanyi mukama w'amaanyi ne tutandikira awo tugenda ogenda eyo wandegeya nga batugamba ali mu katange eyo nga tugenda ne Spice baleyamba abantu mwana abantu bali bubi nga tuvudde mu mboozi Spice tukuba ebidongo bino ne tunyumirwa naye buladi twatuka ku mbeera ya maama wa Sheebah era nze buli wenkulaba Spice ng'olina gw'oteeka akamwenyu ku ttama kati nze saawa eno olaba Spice gwe tomanyi gye wankolera kati gwe nze wampa ssente nze wangaggawaza kubanga kati okimanyi essaawa eno wali abantu baali tebampaayo yadde obulango nga kale nkola content naye nga ekifaananyi kiba kifu ng'ekizibu kye nnina kya ssimu ng'omutwe oguyiiya weeguli Spice nga wonaaba nga olina eddoboozi omanyi okuyimba naye nga tolinaako okwatako Pastor Bugembejjo yabitugambye nti osobola okuba n'ekyobugagga naye nga Yesu Katonda tannakuwa muntu akikubeko enfuufu kati nze manyi okuyimba Spice ate ne content sinakayiga kati okutete okola media eyo okola ebintu ebinyumira abantu naye nabanga n'ogusimu ekwata ekifaananyi oba osanze celebrity mwekubya akaserefi neezikira nejjamu ekya bbulaaka kati celebrity ate obitegeera kati nze wampa essimu kuggwe kayinza olabika nga akantu akatono naye ate mu Uganda Allan tuve mu kwebuzaabuza essimu eri mu miliyoni 4 tekasobola bakantu katono tekasobola poloti ya muntu ewa kiso bulungi nnyo kubanga mu ddwaliro eri abantu abafa nga eddwaliro ligamba twagala emitwalo 3 nga giri awo kashi tumukwateko n'afa kati kitegeeza miliyoni omuntu okuwa ekyo ekirabo Spice simayirwa kuba mwana nze ate sisaba nnyo nakubwakubwa nandibadde nkusabira buli kadde
naye zonna ze wasaba essaala zituuka zatuuka. Spice njagala nsaba Katonda otulendinge mpaka nze Spice olaba omuntu ne wakuvuma buvumi kati nze mbereyo ne ngamba Spice leero bamuvumye nze banyize nze eri mu mutima kati ate nze ebintu mbirabula ate nze oluusi nsanyuka ne ngamba otyo bavumye Spice nensoka nkebera ku page y'omuntu avumye Spice ngendo olaba alina ba followers 3 ne ngamba kati ono bambi naye olaba nga oli wavuma Bobby nti abaanoonya amafuta ne ngamba baba bavumye Spice kitegeeza aliko ensonga bwe goba muyembe guliko emiyembe kyebava balyo guwutula enkonyogo okategeera akakantu nempulira essanyu mu mutima ne ngamba otyo woba osobola ofisa obudde n'okwata essimu yo n'otayipinga Spice kino na kino ate nga tuli bangi ne ngamba kati okimanyi eri abantu abasasula babavume okimanyi nze nina omwana yankubira muyimbi upcoming yaŋŋamba Mukunja njagala onvuma ompemulewe mulenkuwe emitwalo 3 nemugamba akalimu ako sijja kasobola ennaku zino bandabanga ow'obuvunaanyizibwa naŋŋamba ompaani avuma omulungi ne muwayiga Sharifu n'awayiga Sharifu emitwalo 3 amuvuma evuma mwemule yiga n'azirya teyamuvuma gali nayagala olopa yiga ku polisi kati yiga nebamugaba bagenda kusiba naga naye musango kigwe bansibira mbu bakugamba ovuma omuntu omwemule n'otamuwemula abamu ayinza onyiga nga bamuvuma n'otamanya nti eriyo anoonya otuuka awo Spice wooli kati ebeeyo omuntu akumanyi ng'asobola okuvumayo ku bivumu manyi ffe tusobola eriyo bakyali bange osobola positinga akavidiyo ne kakutuulamu nga tekuli yadde comment n'okolayo bufeeka akawunti bwo ne weekomentingako kati mu mutima noga singa nfunayo abanvuma kale abamala obudde ku Spice singa bajja ne bampereza ku comment nga tobalaba kati gwe Spice mwana nze byaddala oli mu bbanga eyo ne Spice njagala obe wakabi ate weebale Spice omanyi nti mwana nze mmanyi okuyimba naye nja kusaba manager olunaku lumu waliwo akayimba bannange akayimba kaffe ketunyumira ne manager Roger buli tubeerawo nga tuli mu vibes zaffe ketukuba akayimba ko kali eri kenjagala nnyo kali eri akamazina nina akayimba bakayita maama laba ono ate Spice alina Spice negwe Spice tomanyi sokolete kwata wano baby akamama nade nkawulira wakawulidde kakamama bana ate Spice wamala oluwulira gwe Alan message nina muwana ekidongo bannange ogitaddeko ojola manyi naye ba Spice ano nonkeweze wali nga njija nti okalaba kapya kati anti nze wembeera kulira kati laba nze wemba kumpi ne Spice mba njagala ebyange byonna mbimuwe mpulira nga njagala byonna olinayo akalediyo mu nju eyo nina naye bakaliba oyagala kundekera kano gwe ntunulako kyonna kyoyagala ngamba nkikuwe newezibasooka asokisi zo siiza zitwala eyo zituzireke na t-shirt eriko maama gyolinayo gyolesa extra toyinayo sirese eyo naye ngenda gikuleetera mullo Daya badde nkusaba olw'embeera y'obudde n'obudde okwase abagenyi bo gwe wabirese bibikwasize ddala wadde omukisa wali ebirala ebisigadde wali ebirala Mukunja kano kaba amaanyi g'ekisajja mami anyweka mango kano jagala Sheebah oyo nga bumukwatako Spice asooka nnyonnyole kano lindako kano kalimu this mango juice Spice kalimu mango Spice asooka nnyonnyole kano kuba ensonga zange kano mpozi buli omuntu bamukyatya mu Luganda Alan enkoge wategeera dde obulwadde bwange mukwano sinamutegeera naye just nkwagaliza kisinga obulwadde bwebwawo okonedde ddala awo kumaanyi g'olina yongerako bongezi webale kuba musajja w'amaanyi mu ggwanga paka bamuguddeko webale bannange ankubye ka surprise bannange toyanza wojje Katonda zeewo thank you wale kulabirira Sheebah ne mami we bambi we bali nnyo nange janjije si walungi emikisa giri mu kukwatirako balala amen nine nze njogere gamba we raise by lifting others tweyongerako nnyo buli wetuyimuka n'abalala buli woyimusa abalala naye Mukama nawe akuyimusa Bayibuli egamba nti buli asiga nawe akungula kyosiga kyokungula ate tolina kuba na bingi kwane Mukunja nga bwali naye alina obwetaavu naye agamba
nange ekitini kye nnina kankikozese following gye nnina kanjyongereko. Amina nnyo. Wano mami atugabidde geto yonna kati awo egenze kusanyuka. Dayo nakyoyagala osembyayo. Mbadde nkyamugamba nti yebale kozesa following ye bulungi. Webale nnyo butadda ku social media ennaku zino ebiriwo kuvuma abantu kulaga bwereere naye n'ogamba kandikozese mbeeko benzirukirira n'abangoberera nabo bayambireko awo because ndabye bafaani bo bangi nga bayamba mama Sheebah ne Sheebah ate ng'olumu sina ssente zo si busobozi bwo naye n'ogamba kanchikole banyambye nnyo bangi nnyo banyambye nnyo abalala ne batusuubiza tebatuwa bwe tutyo era Mukunja n'anyiga muko n'agamba lwaki bansuubiza ne bantu baba baagala kunvumaganya balekangayo bajja kunvumaganya ng'ate bagamba bampeereza ng'ate tebakituufu naye munayisi abasobodde okutuweereza Mukama abawulize amiina kubanga embeera yo Mbadde yatesenga oba ogenda mu gym. Soboze embeera mu gym. Nalabye ne gas. Ne gas. Ye nakatono nkayina n'ekitanda byonna kitiwa kya Mukunja webale nnyo. Nange leero ngenda kolayo shopping. Batooke bamukyere. Bane nga tweyanziza nnyo mami. Sheebah ekatusuubiza nga bane nga tweyanziza. Spice tweyanziza. In fact kwase mama sijja siyamumbya. Nga tweyanziza nnyo mami. Ojja kwekolera shopping. Amina neyanza nnyo sitaati neyanza Mukama bannange neyanza nnyo bebiyo neyanza zabale kupaka sweet namwe bale kutusabira bannange tubasabira tubawe emikisa Katonda yongera okubagumiza mu kuyimba mazima bannange tweyanziza nnyo alani byotukoledde kyakaba okututuusa kono muwala wange agaya wa mwenna wammwe simulabangako maaso ku maaso era kyokoze kyo kyaka mukwateko obudde buno ne bwenfa Lama kati lama ebintu byo mulaba naye nga simulabanga lama ebintu byo biwabira mbadde negomba okumulabako simulabangako alive ne special mayanja nawe simulabangako alive special mayanja jangu mutwala amulabe naye special Canada bannange nawe simulabangako nawanyumira kati tulamira ebintu kuba gwe ne woofoga ogambye ekola bye spice ne wookutuka nenda mukyayagala okundabako mwekahaga n'omutima ogwo gumu nga sesise namu bannange nga sesise namu yaza kikwano mukadde Mukama akuume nawakuume nyamba okunywa kakendeeze akokunywa kawalaji njanga kunywako weekend ate nsinga kwagala katororo sikabyako walaji kakumbucha ukanywa katono mami ne kasigala kaukaveeko kasigala njakaja mpola naye ebyo byonga buwala jobo njagala kumwejjirako ddala ddala onywengayo lumu kale ne walaji gwe batunda eno mubi tubadde tunywa eri ewaffe w'ebikadde ne batunda w'amatooka awunya ekisu wakiri nnywawo katororo ate katororo ojja kunywa kamu olw'embeera tosobola kukwata butororo busatu oba buna jjukira bakaseera ka 10 kati mbamira akamu ka 3 mbanywa kamu okamira bumizi nkuyigiriza olunyankole mutabakuyiga mami wamma kyobaze onkolera ekyo onywengayo lumu na lumu mu weekend wokka kali ak'ebikajjo kalungi iye kawooma nebosembera omuntu tekawonya nkiso ate ne bwebejjagala towulira naye kati wano bwonywa ogw'ebitooke obejjagala n'owulira ng'oyagala kusesema negewayo ebeddala ate akakoolako tokaluma sijakakoola n'akasadda simu naye akasente kaliwa mami akaterekalingokazinze nnyo mwafuna ddaya mwamala kolede banaye Mukama mwongere emikisa ebyaddala wangaale ng'obugulu bw'eggongolo
Delia musinga musabide emikise byaddala wajje katonda zeewo kasinga lutakumachanga nga Sheebah alinga spice yansukana kugumanyi views zakubo tanatuuka kulanka zone ayimba naye tanatuuka kulanka zone nsabana ono lanka nene nnyo akayimba ko kake yakubye bannange sirirojola aya kakubye buli wamu katuuse ewaffe keba buli ayina ebbaala bali mukatanga amabaala mangi buli wotuuka buli ku TV gyosingana kebataddeko buli TV gyosingana kekaliko naawe tolirojola nabana kugambye gwaliko kati muzinyako mazina kimama baba kayimba akayimba ako ala ninawe uchokoza abantu bwe bayimba nozinamuko ne ala ntona ukayimba n'abangi bolabeeyo sirirejula wadoli n'abangi bolabeeyo sirirejula ane mama mazina mwegali wali wakapya bwerere pesi wali mpesi muyange wali wakapya bwerere bane simza nazire seneri mumvuze speed bwerere tinga tukumisinga ngese nabadde basibe enviri nabaddire tekena mukalega okataddewa wasinga kalesa kutegana ne bazijja tebankwata mu mabere ne akalega kalina ensawo muno mwensose kana muno mulimu ensawo side eno kati olaba zino naze nazo olaba zigudde teekayo erimpala badde olina mubbiri badde ninamu ebbiri ebitaano navudde naze waka nkola bwensi tezivaamu golaba bbeere kweyongera kugejja kumbe waka wange ali muno bwerere ojja kunzitamu omuntu alani gobasinga bannange n'otutuusa ku munenoono n'otutuusa ku mwana wato simulaba nga akawala live ebyaddala era kyakabi nnyo nange ngenda kwewala mune babeere eno bafaanana bulungi bawunya bulungi balya bulungi bannange bali bulungi bannange bawunya akawowo kokka sooka olabe mu ofiisi ye waatuula olwo bw'otuuka awaka matala ga chandiriya alo sizingirangako mu ofiisi efaanana bweti ng'eyo njakutwalayo konkula museeke wange oba oyagala osuleko ewaddala n'olunaku lumu mba nkyegomba ebyaddala ndijja ne mukyalirako mulo bene kummere nene tufumba kumere ne tulya bulungi ne tuba emiziki mulo mateeka mulo kuba mwagadde mateeka mwagadde paka mulo otubikobako mami anyumidde omulidde agambe no mutatudde ebyokunyenya ebbina bakolaki wangi abamuwala nabo bali kuki bakola kyabwerere yaliko eyakusinza aba yakoze eki ebyaddala oba olina okukkiriza eno nsi tuginogako makoola ffenna sala lwaki oteeka muno n'okumuwala nabyaki byansi byona byaki byabwerere byona byansi yakusaze kano ka design kano ka design yakansaze batusalidde kyengera era noono nenga mwanyumye nnyo naye eyansaze sikyamujjukira erinnya basobola okumunjijukiza naye saaluni yakabi byaddala esala ate namanyira za mukatanga nayo nooye wakabi ndaba abayiseeko nnyo ayina lanka yakabi leero olidde kamere yesebo olidde ki tulidde muceere na bumonde ate nva alanino nawe nkoko satulya bulungi omwana bulungi nga muline mukunja mumayiribayiriba alidde biringanya tolimba muceere na bumonde na biringanya wana nkoko muceere nobu nemukene mubadde mubiringanya mu mukene mami agaseewo Sheebah waku Mukunja haga kuba tutuse wano twakakola kusanyo lyo Mukunja haga esanyu libaddewo bulira spice ekirabo kyojja okumpa yagenda nokiŋŋamba kati tolina ekirabo kyonna kyoli wa Mukunja bambi tomukyawanga genda omubulira ekirabo kyogenda okumpa spice yajja okumbuulira mukamba oba ogenda kugamba live fena nga tuza okutya okwatula wakati waffe amugambe mukamba okitegeera oyogerera wa live oba Saula it's okay just
Amachingamba alive. Buli omawulire. Alive. Bulira mama. Bulira spice. Totya danger. Bawe bigambo. Bambi. Choka. Oyagala ga Mukunja agala mulaga tata. Tata wala yo kumukunja. Kati nze tata mufuna muki. Ne mazima ddala Allan tata mufuna muki kati. Yadde yandaba Anjagala yo kirabe kisinga ekyo. yakula naffe jjajjawo omukazi azaala kitawo abeera ntebe. Bulira eno. Ebisinga mu Ebisinga bitandikirawo ng'alabye taata naye nze kati obudde buno mpeddeyo siina. oyagala mulaga tata. Ebisingako. Ebisinga bitandikirawo nga tulina taata. Ngachi. Byokumukuba embaga. Ame byokubeera nti kale nti amanyi naye tannamanya kummalayo. Olina byoterese. Nedda. Mami olyoke nakyo. Mami. Mukunja nno muna ensonga kyalina zitereeza ennyo. Mami ye agamba mbira ba mikwano. Nze mmanyi mwannyina. Olabye? Ate ono ye simanyi kawaani kike bali. Omwana n'agamba Kawaani kike muli kawaani kimukatugambe. Mukunja n'ensonga nkulu. Webale. Kawaani obuwani. Sheebah. Bulira spice ekirabo kyogenda. Webale kituufu tukimanyi. Tujja batakisa kutuuka lwe balikkiriza ne basalawo ne bagamba ne batuwa bwino. Twagala bwino. Mwagala bwino. Yes. Wow. Kawaani Walayi kimu. nange ntya. Okutya ki? Ntya taata wange sobola kwogera ekintu kye sitamanyi lwansonga Mukunja n'akamulaba. Sheebah Mukunja ng'oludde naye. Nange simanyi byeyongerako mu bukulu nkomaawo. Sikulimba. Ebisigadde sibimanyi. Kati oyagala kukola ki? Kulimba nemazeeyo. Wondaga taata biba biweddeyo. Sitakola kiwundoza olulira oluyimba waluwulira. Teweetunga. Kyokwetunga ku muntu. Naye ate gwe watugamba katubeesibeko ate tunaakola Ndi bw'omu ndaba we nalabye maama era kati naye waali kati twafuuse babiri. Ate Mukunja. Mukunja naye waali naye. Mukunja owookusatu. Sheebah teri kirabo na kimu. Bwe abaŋŋamba ekirabo waliwo ekintu ekinsumye. Muno mulimu ebisumye. Totudde obigobako. Tulaba obigobako. Naye mweno vibe ate ngiyingidde kati birala. Sheebah teri kalabo ke mba nsuubira mpowe. Yagamba wamma mbuno mbw ayagala omwana naye nga wamma simanyi nti. Ate nga nassali naye. ayagala ki? Nyina nassali, nyina shifula, nyina neisima. Naye muzaliyeyo kagunwe. Ayagalayo omwana. Yatugambye guno mbwagenda muzalira Wamma abaana wakyogerako abula. Siddamu mmulabako. Njagala mwana ye nga siddamu mmulabako. Kitegeera. Wagana okutula. Wagi? Lwaki tokutula? Bakokyokola. Bannaye bantu mwezo sinakirabangako. Munzise. Mbw ayagala kibebi. Ekito muzalireyo. Akayindo nga kalinga kamama kajajja. Ono yagaana. Ani atakutula Sheebah? Wamma nange muti babeera nabo. Sisobola kusalawo nkyatidde. Ate onoomugoba kuba ali nabo era mwina kubeerera awo bwe mutyo. Muzanya kikomando. Nemwe. Oh God. Amanyi baba kasanya naye kasita batuweereza obuyimba obuliko. Wallahi, nze simanyi kumanya bagendera awo. Nze Spice ansabire Sheebah. Kuba Sheebah yambuza. Nze no binnumye just n'ebigambo. Sheebah lwaki obuzaabuza Mukunja? Mukunja etali serious. Mukunja ntwale ewaka. Yagana okutula. Naye bonna muno mu Kampala buli omu agamba kiraka bayimba buyimba amma naye siina yange wenkolera gundi pressure wenti mutya munaye ngala jasi Gwe okuzaala osooka kuba pressure. Nze munaye buli musajja abanga aliko ekyasi emuli naye
Emundu. Sheebah goberawo. Nze mbeerawo just so ogula omucungwa gwange ne Oh my God! Oh God! Kami tukole ka challenge kabwere tukategeyo kubanga bino tebiji. Sheebah kumuchungwa kobeera. Ng'omukazi kumuchungwa na nimu. Enime ekoza. Esara hoyi. Emim asodnyo inenge ejo weweramu. Na ye ekoza. Wewera kutya. Nga yo yongera. Neda ngamba ngo boyi nebugu mulingi. Sheebah asabika ebigambo. Sheebah asabise. Mama Checho asabise. Akakonye mbale kyabagambye akitegedde naye asabika ebigambo. Kyayogera akimanyi. Agambye ebugu mungali kugize liti. Okamule nnimu. Otekamu omunnyo. Togere ku nnimu bana abakyala abatulaba ennimu ekkakkanye ebbugumu. Bigambo bya King Sheebah era tubigezeeko leero ngerageza ku nnimu. Wamanze Sheebah kyenjagala ekintu kimu. Bwe tunabya tujja kutujja. Kwata wano boti. Kwata wano. Boti. Noguno mulanga kwata wano. Wano boti. Tunula boti Mukunja mu maaso. Baaka ebigambo by'ogamba Mukunja. Enanga wetu. Fera tusirikire. Mwana musirike. Wama baaka ebigambo by'ogamba Mukunja. Nti mwagala naye. Kuje banga lyemaze naye. Kale nze mpulira mwagala naye. Lakuba ye. Kale ye ayagala mwana naye waba ayagala mwana agenda mumuzaalira. Ate atali omu. Atali omu. Abaana kale nga bana. Ngaba naye. Sheebah. Kale. What? Waba ayagala tata wange ali ku bizinga. Yali nyeryato oba tooti. Ate tata yazaala. Teri akawundo kakubye eddinisa Omwanjula. Oyagala mukolo. Oyagala omukolo. Omukolo. Go kwanjula. Mbaga oba kawundo kakubye. Sheebah mama yenga tomwogera ku mutwala wa Mukunja. Mama wedde yamulabye. Mama yamulabye. Mama yakiriza. Madenga nsaba mu Bible ngamba Mukama singa Mukunja alaba maama wange atilisi omutima yagukakana. Ne tata ajja kuddamu amulaba ali nsange. Mama yasazeewo. Mama dani. Kale musiye Mukunja welaba. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo.